okwegatta ne bannayuganda mwenna n'ensi yonna okulaba nga tukuza olunaku lw'abamaama olubeerawo buli Sande ey'okubiri mu mwezi ogwokutaano n'olunaku lw'amaka famire olubeerawo nga 15 buli 15 mwezi ogwokutaano. Fenga National Unity Platform tuyimirira n'abantu baffe okulaga ebituluma mu saidi eya famire ne mu saidi y'abamaama, kubanga maama ye muntu gwe tulowooza nti muzadde, era wano mu buwangwa bwaffe omulimu gw'okulaba nti emmere etuuka ku mmeeza oba etuuka ejja ewaka, emmere nga nnungi, emmere nga ewooma, emmere nga etuukira mu budde, egyo gyonna emirimu gyateekebwa ku bamaama. Abakyala beegattira mu kibiina kya NUP Women's League nga bano baasalawo okulwanirira eddembe ly'abakyala mu ggwanga Uganda. Olunaku lwa leero basisinkanye mu bannamawulire nga baagala okubabuulira ku nsonga ezibaluma nga bo abakyala. Kino bakikoze mu ngeri y'okujjukira olunaku lw'abamaama olubeerawo buli lunaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano, weewaawo bano balujjukidde lwaleero nga 17, naye nga baagala okulumirirwa omukyala wa Uganda. Naddala embeera gy'ayitamu olwaleero, obuzibu bwe basiŋŋaana, mbyentambula, mbyokufuna obujjanjabi n'engeri gye babeezaawo amaka gaabwe. Bano essira basinze lyesigamye ennyo ku luguudo lwa Masaka olwabotose mu Katonga, kati nga tokyasobola kusala kuva Kampala kugenda Masaka okuggyako ng'omaze kwetooloola n'oyita Gomba n'ogenda Sembabule n'odda e Masaka. Bano bagamba nti kino kyaleeseewo okunyigiriza ennyo naddala omukyala, kubanga bakuba akafaananyi nti ennaku zino abakyala be bamaama era be bataata, kitegeeza nti be balabirira amaka. Naye kati wabanga omukyala abadde musuubuzi ng'asuubula obuntu bwe kubujja Kampala butwala Masaka, kati oluguudo luno nga lwagasseeko okubeera nti lwabotose, ne babeera nti ssente ezandibadde zikozesebwa entonotono kati bazigasse ku mafuta, amafuta ge badde bakozesa matono bagasseeko okwetoloola engendo ezo zonna. Kitegeeza nti omukyala nga ye aba ayingidde okunyigirizibwa okw'enjawulo. Embeera mbi ddala, ate babadde bafuna mu buntu bwe batunda mu butale, ekyo tekikyasoboka kubanga babadde bayimirirawo enguudo zakyusiddwa, ne weesanga nti kilomita 5 zeeyongeddemu. Omuntu bw'aba ava e Kampala okutuuka e Masaka, kati ago amafuta ageeyongeddemu gakendeeza n'omuntu eyandibadde akuyamba oba n'omuntu eyandibadde anoonya obujjanjabi takyasobola kubanga entambula yayonoonese. So tugamba nti tukozese omukisa guno okutereeza, ebibadde bitulemye. Tumanyi bulungi nti abakolera mu Lwera musima omusenyi, mulima n'omuceere, emirimu egyo gya bulabe nnyo eri entobazi eyo ey'Erwera. Mulemeddemu, mwetema okukola ebintu mwegana nti social impact assessment, naye n'ennema n'abastaafu bannema babatya. Ne balaba nti ekyo bunafu bwayunula okulaba ng'oluguudo lw'olutuuka okubotoka nga tebeefiiriddeeyo, n'okutuuka olwaleero nga tewali nteekateeka yabaddewo eraga nti oluguudo luno balina essuubi ery'okuluzzaawo. Ne babalirira omukyala naddala oyo abadde akolera ku luguudo olwo, kuba ajjukira waliwo abakyala babadde bateekaawo ebyokulya byabwe nga babitundira ku luguudo olwo, abatundirako ennyaanya, emiyembe, lumonde, ebijanjaalo n'ebintu eby'enjawulo. Abakwata ku luguudo lw'e Masaka mumanyi abakyala batundira awo kumpi ne Katonga ebintu byabwe ebiyitirivu mu Lwera wonna. Kati nga abakyala bano bavuddeyo okulwanirira omuntu oyo abadde akolera ku luguudo awo, kwe kugatta n'omusuubuzi abadde asuubula emmaali ye okugijja e Masaka agitwala e Kampala, oba agijja e Kampala agitwala e Masaka. Nti kati bino byonna byaleeseewo okukosa abakyala bano, beegasse mu kubeera nti banyigirizibwa. Kati embeera kitegeeza nti gavumenti ekintu kyalina okwanguyira bakikoleko nga tekinnaba kusajjuka. Balinda embeera n'emala okusajjukira ddala, kyokka olwaleero bakulaga nti tewali ssuubi lya kukola wantu wano. Kino nga kibalumiza ddala omutwe nga bo abakyala beebuuza nti kirekawo omukyala wa Uganda ennaku zino nga yalina okulabirira famire, sinakindi bataata abakyala kati basinga be batasinza okutwala obuvunaanyizibwa okubalabirira. Kuba obeera n'omwami, bagamba nti omukyala obeera n'omwami naye ng'ate gwe omukyala gwolina obuvunaanyizibwa obulabirira omwami wo. Kakati bagenda kukola batya okubeera nga basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bo abakyala? Kino ne basaba gavumenti ebalowoozeeko mu bwangu ddala, bakole ku nsonga zaabwe ezibaluma nga bo. Olabe nti oyinza okusanga omukyala mulwadde oluusi abadde mu bitundu by'e Lukaya
oba kale walumiddwa lubuto nga yandyetaaze okuddusibwa e Kampala okuzaala oba okujjanjabwa mu ngeri yonna gy'aba afunyemu obuzibu. Ekifo ky'okukwata akamotoka nti bamudduse kyokka bagenda kuvuga emmotoka bava e Lukaya bagende e Masaka bagwe Ssembabule beetoolole Kanoni Gomba paka balyoke bakomewo wano ku luguudo lw'e Kampala. Ogenda okutuuka e Kampala wano bo bakakasa nti omuntu oyo bwe butaba bugumiikiriza nnyo bayinza okutuusa omulambo oba wabanga badde wa lubuto nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi nti yeetaaga kuzaalira Kampala bayinza omutuusa e Kampala ng'omwana afunye obuzibu bwe yatandifunye singa oluguudo lubadde nga luli straight. Kati kino kye bavuddeyo ne bakubira omulanga ne basaba gavumenti eveeyo erowooze nnyo ku nsonga zino kubanga bba abakyala balabira ddala nti bali mu kunyigirizibwa okutagambika. It is becoming a challenge that we don't know, and it is even government is not seem to be appreciating what we do as women. At one point, if you look at a woman and we decide to sit back home and do not do anything, then we are going to have to face so many challenges in the future. So I want to tell the world that we should be respected. They should respect mothers. I do not look at government and the entire community putting taxation on issues that are concerning a child, sincerely. You look at, we have girl child in the country, and you look at them and you say that you want to tax their diapers, pampers, and sanitary pads. It is not possible. It is not applicable anywhere, unless if you want to see them drop out of school, if you want to see them not going to school anymore, if you want to see them go into early marriages and early childhood. The thing is too much. So sincerely speaking, we have to take caution. We have to look at it in a very proper and raised very good manner, because women are now multitaskers. They are multitasking, and we need to appreciate them. That is what I am urging and requesting for from this government and the community at large. From the families, it is there, we are the backbones. So we have to consider that and know our worth and what we can do best, and we get good mothers in the future, and to see that at least the gender-based violence is minimized in some circumstances. So in that case, I want to call upon everyone to appreciate what mothers do, what they go through. They do a lot of work. We have to understand that, and we have to know how to be of help to them and see how to lift them in their livelihood and well-being. Thank you very much. So kumbeera eyo njogedde ku bakyala emirimu gye bakola emingi ennyo mu maka. Abakyala batandikira ku mwana omuwala. Omukyala atandika nga raisingo akuza omwana omuwala obulungi, amutwala ku ssomero, amuteekateeka mu mbeera ennungi esobola okumutuusa mu bulamu obulungi, okubeera maama obulungi mu nsi. Naye ebiseera ebisinga tubeerabira kubanga emirimu gye bakola gye tukola oba abakyala ffenna abakulembeze abali wano n'abo abakyala bonna abali eyo tulowooza nti emirimu gyabwe tegirabika. Abantu abamu tebasobola kitegeera. Mulowooza nti kyatutonderwa ffe okukola ebyo bye tuba tukola naye ng'ate si kyekituufu. So mu mbeera eyo olwokuba twafuuka abantu abalina okunoonyeza abaana ekyokulya, twatuuka abakulu ba famire, kubanga tekikyali kyakwewuunya nti taata takyali mu famire, maama yaliwo nga omukulu wa famire, wikyali nga head of family alina kubeera taata. Ku ssaawa eno olaba nti omukyala ye head of family. So mu mbeera eyo tusaba gavumenti ne community yonna etandika okusiima emirimu gy'abakyala wamu ne bamaama. Emirimu gino mingi, senga olunaku lumu lukeera ku makya ne tudda ebbali abantu abalala babikole tebasobola kubikola. Tumanyi tuli mpagi luwagambako omwo, naye tusaba obuvunaanyizibwa buve gye muli ne support n'okutwongeramu amaanyi mu ebyo tukola, n'okutusiima. Bwe bunaatusiima tubaye tujja kukola ebintu ebirungi. Yes.